Polisi y'e Nabweru ekutte Florence Nakintu ow'emyaka 27 ku bigambibwa nti yavudde mu mbeera n'ayiwa muwala we Hadija Nabasirye ow'emyezi 7 n'amuyiwa amafuta mu matu agaamuviiriddeko okufa. Nakintu nga tannakola ttemu lino yasoose kugenda ku poliisi n'aloppa bba Abudu Kitimbo nga bw'atamuwa buyambi bw'omwana nga poliisi bwe yamukubidde essimu n'abategeeza nga bwali e Sudaani. Omwana wange mweyoledde mu mutwala wa nabonabona n'olubuto musajja teyampa buyambi nenzaala omwana wange mu mutwala wa nti leeta omwana. Nakintu gwe tusanze ku poliisi y'e Nabweru yegganya eky'okutta omwana we wadde nga batuuze babadde bamulumireza. Yatwala poliisi y'e Nabweru Wilfred Bagenda akakasiza okukwatibwa kwa Nakintu n'ategeeza nga batandise okunoonyereza okuzuula oba Nakintu alina ekikyamu ku bwongo. Omwana tumutute mulago konfaminga nti nafudde n'okutegeera kiki ekimuse. Then n'omukyala naye tugenda kumutwala mutabika. Aba experts mukebere bategeera oba alina obuzibu bwonna ku mutwe. Omwana wa myaka emeka oyo? Wa myezi 7. Nze ntegeera bulungi nnyo. Bw'aba talina buzibu ku mutwe ate tukakasa nga tufunye obujulizi obumala nti yasse omwana we mu ngeri emu b'endala, then tugenda kutekinga action. David Tamale ne Godfrey Katongole be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV 1.